Oluvannyuma lw'abakozi ba yunivasite abatasomesa okussa wansi ebikola, abayizi bangi balabiddwako ku matendekero gano nga batunula mpwangalinga embwa esudde ekyuma nga tebamanyi kyakukola naddala abaagala okugayingira. Kino nno kye kyabagudde Dr. Tanga Odoi okusalawo okubagabira empapula zino basobola okutandika olusoma lwabwe olusooka. Kyokka kino abakozi bano olukiwulidde ne bava mu mbeera olw'omusomesa okweyingiza mu nsonga zaabwe. Ekintu ky'okugaba amabaluwa g'abaana si mulimo gwe mu Makerere. Era okubeera chairman convocation tikitegeeza ng'oyingirira emirimu ki gya yunivasite gya bulijjo. Abeera bweru ya department ya registrar era ekitumusuubira kwe kutabagana. Embeera eriwo bw'aba alina obusobozi kutuuka watuuka n'agamba abakozi bano mubaweereze sente zaabwe President Gabwe yaragira. Naye okugenda kuleeta aba NRM Secretariat kintu kya bulabe nnyo. Bano bategeezezza nti si buli muntu nti asobola okuva eri n'atandika okukola omulimu gwabwe kubanga nabo tebeeyingizangako mu nsonga zaabwe bwe baali beekalakaasa ku byali bitagenda bulungi. Era ebintu bya yunivasite naye akitegeera ngu bintu byetaaga bumanyirivu si byakugenda n'okwata omuntu ng'alina pate kaada ya NRM n'omuleeta. Bintu byakumanyirivu era nobwe baba banoonya abakozi ba yunivasite basonsola balaba onalina skill ki kati aba balese kuva mu secretariat balina skills ki. Mu busungu obw'ekitalo bano bategeezezza Dr. Tanga Odoi nti emirimu gye gimulemye okukola kyokka alingiriza gy'abalala. Kati ekyo kitegeeza omulala naye agenda leete aba DP nabo bayingire baleeta aba FDC nabo bayingire mu mulimu guno. Bino si bya bufuzi era Tanga Odoi yayingira mu by'obufuzi era nabyo ne bimulema. Bwe bamuteeka ku ntebe enkulu ya NRM Secretariat abantu bonna bamanya engeri gy'obululu bwatambulamu. Obululu bwamulema kumanaginga abantu ne babubba abalala ne babustaffinga mu ballot papers era ekyo kyo kyamulema kati ajja kusobola ate admissions of students. Kati bano baagala yunivasite y'e Makerere muyimirize embagirawo ku kino kyakola kubanga si mulimu gwe ate nabo ng'abakozi abatasomesa tebamwesiga n'akatono. Era nsaba abakulembeze ba yunivasite kye baali teddeko bajja omusajja ono Tanga Odoi mbamugye kuki mu kugaba admissions. Admissions bazikwate se faculty deans be bantu abatusobola kwesiga faculty deans oba departments barabengu be basobola kukwata omulimu guno naye sigwa kuteeka mu byafuzi. Kino bagamba nti kibeewuunyisizza nnyo kubanga bo bamuwagira ng'akyakulira ekibiina ekitaba abasomesa ba Makerere University ekyamuwassa naye kibaweddeko okulaba nga y'omu kati kuba balwanyisa. Ndaba Mr. Tanga Odoi ayingidde awataalisobodde tumuwa respect era tubadde tukola naye tubabeera naye ngali mumuwasa nga tumuwa respect. We am part of the convocation. Nze bamu kubalonda Tanga Odoi ku convocation nga chairman. Naye kyenjagala kugamba leero mpulira nga mpweddemu amaanyi kudwa Tanga Odoi ekyakola kati mu Makerere. Mu kiseera kino abayizi babadde bakyasobeddwa ewaka ne mu kibira ku matendekero ga gavumenti ku kiki ekiddirira kubanga ababadde balina okukola ku nsonga zaabwe bali mu kwekalakaasa. Abakozi bano ku matendekero ga gavumenti bassa wansi ebikola nga baagala nsimbi zaabwe gavumenti ze yabasuubiza okubawa mu mbalirira y'omwaka ogwa 2016-2017.